This morning at around 8:30, our counter-terrorism units intercepted a suicide bomber who was riding on a motorcycle. Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga waliwo olukwe oluteekebwa oba ebikolwa ebitiisa obanga bya butujju oba bikolwa nga bifaanana bitya naye nga biteekebwa abakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda okubeera nga bigenda kukolebwa babiteeke kuba ekibiina ekya National Unity Platform wuliriza bulungi nnyo okusinziira ku Leader of Opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Right Honorable Joel Ssenyonyi avuddeyo ku makya g'olunaku olwaleero n'abaako ebigambo byategeezezza bannayuganda agambye nti waliwo olukwe lwe tuguddemu oba waliwo essaawa yonna olukwe abakulu lwe bateekateeka okubeera nga bakola mbu wandibaawo obutujju oba ebikolwa ebitiisa ebigenda okukolebwa mu ggwanga erya Uganda mu bitundu byatamenye ebikolwa bino babeere nga babiteeka ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform oba oliawo nga bayinza okubambaza ogw'obutujju oba oliawo nga wayinza okubaawo kyonna ekigenda okuba nga kikolebwa kakati wuliriza bulungi nnyo ffe wano nga ku Red Zone TV tujja ne tuba nga tukutuusaako emirundi mingi nnyo ozenga owulira bbomu ezibadde zitegekebwa mu kibuga Kampala ebikolwa eby'obutujju ebibadde bibeerawo mu kibuga Kampala era bingi nnyo nga bitutte bigendeddemu obulamu bw'abannayuganda bomu zibadde zitegebwa ebintu ebyenjawulo ebibadde bibaluka oba explosive zibadde za scenes ezo oba activities ezo zibadde zirabwako mu ggwanga erya Uganda emirundi egiwererako ddala ebbanga lyonna bw'ozenga owulira ebikolobero oba ebikolwa eby'obutujju babadde nga bakugamba nti bibadde bikolebwa aba ADF era ebiseera ebisinga ekiba kiddako kulumba ggwanga lya Congo n'ebitundu ebirala byonna mu kaweefube ow'amagye ga UPDF okubeera nga bafeffetta abayeekera ba ADF oluvannyuma lwa bino ebibadde nga bibeerawo mu ggwanga erya Uganda gye buvuddeko tubadde tukuwa amawulire n'ebigambo ebibadde biva mu akulira amagye g'eggwanga erya Uganda ng'ebiseera ebisinga abawagizi b'ekibiina kya NUP baba memba abayita abatujju baba terrorists kyokka ate n'abamu ku bakulembeze baateekebwako dda ogw'obutujju era nga mu abo mwe muli Muhammad Mwanga Kivumbi n'abalala emirundi gyonna babadde tebatera kugamba ba ADF ebiseera ebisinga ensonga zibadde zibuliraawo kakati ku mulundi guno nga bamaze okukyambaza abakulembeze mu kibiina kya NUP Joel Ssenyonyi agamba nti bagudde mu lukwe era mbu bafunye amawulire nti waliwo ebikolwa ebiteekebwateekebwa essaawa yonna okubeera nga bigenda kukolebwa mu ggwanga erya Uganda babiteeke ku kibiina kya NUP era nti kaweefube lwosajja kubeera wakusiiga kifaananyi eri ensi ekibiina kya NUP kibiina ky'abayeekera kyokka gye buvuddeko bakuwa amawulire ng'omukulu oyo gw'olaba mu nnamagye ngenda mukutegeeza yakwatibwa ku byali bigambibwa nti ye yali emabega wa bbomu zonna ezaategekebwa mu kibuga Kampala ne bbomu ngenda zikugamba okuva gye byatandikira okutuuka webiri olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti omukulu oyo gw'olaba ngenda mukutegeeza amannya ge amawulire gaafuluma era ne bamukwata n'okumukwata nga ne we twogerera akyali emabega wa Mitayimbwa yakwatibwa ku misango egigambibwa mbu ye yali emabega oba y'omu ku abo abaabeeranga emabega ewa bbomu ezaategekebwanga mu kibuga ekya Kampala ezatta bannayuganda bawerera ddala mbu okusinziira ku information gye ngenda okukuwa kigambibwa nti yabeeranga emabega wa bbomu ezo okusobola okufuna oba budget asobola okubaako akasente kaafuna n'ensonga endala nga bw'ogenda okuziwulira kati we twogerera Ssenyonyi agamba waliwo olukwe lwe baguddemu nti olukwe luno balabika balutegeka babeeko ebikolobero bye bakola sigambye nti bagenda kutega bbomu wabula nkugambye Ssenyonyi agambye bagenda kubaako ebikolobero bye bakola wabula nga ekigendererwa kyakubiteeka oba kubibuleeminga ku kibiina ekya National Unity Platform babeere nga basiga ekifaananyi nti ekibiina kya NUP kyekikoze ebikolwa bino ngenda kukusomera statement ya Ssenyonyi ngenda kukusomera ebigambo ebiraga abasajja b'amagye babadde nga bapulootinga activities ezo babadde bategeka activities ezo n'ebigendererwa ebitali bimu era ngenda kubanga mbikutuusako byonna obitegeera okuva gye tugenda okuba nga tutandikira nga tumaze okubeera nga tujjawo akalango kano ng'era bulijjo ensonga zino zitegeere bulungi nnyo. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Redson TV kwoli webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kale ka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli bwe tuba tutaddeyo ate ensonga zibeere nga zitambulira ddala bulungi nnyo. Ekiwandiiko ekyo ky'olaba oba post eyo gy'olaba yateereddwa ku mukutu gwa Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi ate nga ye mwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform. Yagambye bw'ati: We have learned that the state is planning to carry out some disastrous activities, all of which will then be blamed on NUP. Nti tugudde mu lukwe nga state oba government y'eggwanga erya Uganda eteekateeka oba bapulaninga okubaako ebikolwa ebiri disastrous, kwegamba ebikolwa eby'obulabe bagenda okubanga bakola essaawa yonna. Agamba tugudde mu lukwe. Ulira bulungi statement nti tugudde mu lukwe nti abasajja abakulu abali mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda baliko ebikolwa eby'obutujju b'ebikolwa ebyesittazo b'ebikolwa ebisinga okubeera eby'obulabe biteekebwateekebwa essaawa yonna nga bigenda kukolebwa, wabula ng'ekigendererwa mbu bandibanga byonna baagala kubiteeka ku kibiina kya National Unity Platform. Previously, we have seen the fake bombs and the machete killings. Nti gye buvuddeko tulabye ku zibbomu eziri fake. Tulabye ku majambiya oba ebijambiya bye wawulira mu bitundu by'e Masaka, mu bitundu by'e Mpigi, mu bitundu by'e Nansana n'ebitundu ebirala. Jambiya ebyo twabirabako, wabula oluvannyuma bingi byavaayo ng'ekyamazima byali biteeketeeke. It is sad how people get killed in such mess simply because someone is trying to make a ridiculous point. Ssennyonyi n'awunzika ng'agamba teri kisinga kunyiiza nga kubeera nti abantu ba bulijjo bafiira mu bintu eby'ekisirusiru nga bino, yasi olw'okuba nti omuntu omu ayina by'ayisaawo oba ayina point ey'ekisiru gy'ayagala okuba nga ameekinga. Kakati jjukira wali waggulu akugambye nti baagala kubaako bikolwa eby'obulabe bagenda maaso n'okuba nga bakola babisibe ku kibiina ekya National Unity Platform. Kati wanaakugamba nti teri kimunyiiza nga kulaba nti ate ebikolwa bino abantu babifiiramu yasi nti olw'okuba omuntu omu ayagala kubaako point ejja kugusa oba omuntu omu ayagala kusiiga kifaananyi nti NUP kibiina kyabayeekera. Kakati mu kwagala okusiiga ekifaananyi ekyo ate abantu ba bulijjo ne babifiiramu. N'agamba Katonda kuuma ensi yaffe emanyiddwa nga Uganda. Kakati ayogedde mu post ye, ayogedde ku kye bayita fake bombs, n'ayogera ku bijambiya ebizze bitema abantu. Kakati naffe wano nga ku Redson TV ensonga bwe tugikuleetera tetugirekawo gwampuliriza. Ngenze ne nnoonyaako mu nsonga z'emabega. Omukulu oyo gw'olaba bamuyita Major General James Birungi. Omukulu oyo yakwatibwa ne weetwogerera bwe mba seerabidde akyali mabega wa Mitayimbwa. Ngenda kukusomera ekiwandiiko nga kiraga nti omukulu ono egimu ku misango egimuvunaanibwa n'egimukuumidde emabega w'Emitayimbwa ne wetwogerera ssaawa zino, omusajja ono ye yali emabega ew'okutegeka bbomu ezaakuba mu bitundu bya Kampala eby'enjawulo. Era n'ebitundu ebyo kyenkoze byonna mbikuleetedde. Njagala tutambula empola, njagala byonna tubiyitemu otegeere ebitundu bya Kampala ki ebyakubwamu bbomu n'abantu abaafa. Era nga bannamagye bangi, mulina aboogezi b'amagye bangi bazze boogera ebigambo era nga balaga nti ADF ekyamazima yebadde ng'etega bbomu zino. Kyokka kyagenda okuzuulwa oluvannyuma ennyo, Major General James Birungi yali omu ku abo abaabeeranga emabega wa bbomu zino ezaagendanga mu maaso n'okutegebwa mu kibuga Kampala n'ebitundu bya Uganda ebirala. Kakati nga sinnakutwala eyo, njagala kukulaga okumanya bino ebintu bivudde wala. Wazzaagoberera omukutu gwa Redson TV era zaatambula naffe bino oyinza okuba wali obiwuliddeko. Wuliriza. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Desemba omwaka 2023 zaali ssaawa 6 ne dakiika 3 ez'emisana, Major Charles Kabona, UPDF First Infantry spokesperson, yakakasa nti waaliwo bomb explosives mu bitundu bya Meya Zone Kikuba Mutwe Kabalagala mu division y'e Makindye. Omukulu ono ngenda mukuwako wano ng'akakasa bulungi nnyo aba ADF oba yakakasa nti aba ADF, wabula ng'akakasa bulungi nnyo nti wabaddewo ebikolwa by'obutujju n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Wabula oluvannyuma amawulire gaazuulwa y'amazima abamu ku basajja abanene mu magye g'eggwanga erya Uganda omuli Major General James Birungi be baalinga emabega w'ebikolwa bino ebyafiiramu abantu. Wulira. We start. I am Major Charles Kabona, UPDF First Infantry spokesperson. Last night in a place called Kabaragala, in a parish called Kikuba Mutwe, there was an explosion of IED, improvised explosive devices. Lucky enough, it did
not cause damage, not injure anybody. As we have been telling you from the beginning, that we have negative elements amidst us, and we still have enemy within who have come in our country, of course ADF. We are still continuing telling the people that you be vigilant whenever you are, and in case you see something you don't know, inform the police or the army or local authorities. Secondly, in case you see somebody you don't understand, you have never seen in your vicinity, make sure you report. There was one here in Kikuba Mutwe in Kawaragara. It went off. It was around 10 last night. Then this place was cordoned off. It's a scene of crime. And there's also another one in a place called Nabwere. But lucky enough, all these IEDs, improvised explosive devices, all locally made bombs, did not injure anybody, did not kill. Omusajja omuwulidde bamuyita Charles Kabona yavaayo n'akakasa bulungi nnyo mu kamera nti of course ADF. Major Charles Kabona, UPDF First Infantry Spokesperson, yakakasa ti mu bitundu bya Mayor Zone Kikuba Mutwe Kabalagala Makindye Division wamu ne Nabweru bali ba ADF tebagenda maaso n'okubeera nga bakola ebikolobero ng'ebyo kyokka amawulire gaazuula oluvannyuma nti ezimu ku bomu oba explosives ezatulika ne zitta abantu mu kibuga Kampala ne mu bitundu ebyenjawulo. Major General James Birungi yali mabega waabyo. Obulimba buno ng'ate mu bulimba buno bannayuganda bangi babadde bafiirwamu nga Ssenyonyi bwakugambye. Aboogezi b'amagye ababiri okuli Major General Felix Kulaije yavangayo emirundi gyonna buli we wabangawo ebintu bino wabanga yali mulamu nga yayogera ebigambo era nga naye akakasa ba ADF. Chris Magezi Kano era naye emirundi mingi nnyo yawulirwako era nga naye akakasa nti bano ba ADF. Kyokka ngenda kuwa omwezi zitegekebwa mu kibuga Kampala n'ebitundu bya Uganda ebyenjawulo. Bannayuganda ne bafiiramu ogenda kutya. Kansooke nkuwe ku bigambo ebya munnamagye omulala Felix Kulaije nga naye akakasa nga bweri ADF era nga zino bomu zitegebwa bayeekera. Wuliriza. Era ekyomukisa omulungi nti olumu ku byessasi ebisoose oba boda abugibuuseeko nga emisinde. Kati wano Chris Magezi Felix Kulaije yali agezaako okukakasa eggwanga nti omutujju omu baali bamukutte era baali bamukubye ng'ali mu kunnyonnyola engeri gye baamukubamu kyokka nga bakimanyi bulungi nnyo. Simanyi oba baali bakimanyi oba baali tebakimanyi naye abantu bafa naye ng'ekyamazima James Birungi erinnya lye liri involved mu bintu bino nga bw'ogenda okuwulira. Era ekyomukisa omulungi nti olumu ku byessasi ebisoose oba boda abugibuuseeko ng'adduka emisinde. Tuyina obukakafu nti owa boda ali innocent naye tutyamunoonya tumanye ebisingako awo. Ayina ekibuuzo kye sinakimalayo. Bwe tuba twogera ku bino nkakasa n'ababoda balaba amawulire gammwe si obuli. Bwe tugamba tubeere bulindaala tukolagana n'ebitongole bikuumaddembe Ssekinoomu kimukwatako. Nkuzzeemu ssebo? Owadde obuuza ki ssebo? Stewart sirinnya. Nze yiga Stewart. Yiga lyerinnya otyo genda mu maaso. Kaakati ekibuuzo ekyange kiri nti muyinza mutukakasa bannansi nti zino si security stance nga kiva ku mbeera nti bwe tujjukira suspected bomb yali detonated okuliraana Miracle Center Church Lubaga. Kintu ekyo kyakwata nnyo ku bantu naye ne tugezaako okunoonyereza keesi ya bomu eyo paka Port Kampala erina jurisdiction nga fayiro eyo teriiwo ne bagamba UPDF yerina fayiro eyo ne tulowooza nti ate mateeka poliisi yerina okuinvestigatinga naye negye buli kati fayiro eyo is not existing at all. Which is which? Omanyi nze ntera okugamba nti omwana bw'aba kusi lwazannya. Okay? Mubadde mu mirembe ebbanga ggwanvu kati mulowooza tuli mu stand. Wano nno Felix Kulaije yawulirwako nga munnamawulire amubuuza ekibuuzo nti naye munaakakasa mutya bannayuganda gyeyo si stand bino bye mutegeka ebya bbomu na biki munaakakasa mutya bannayuganda nti si stand. Felix Kulaije ekibuuzo kino kyali kiringa nga munnamawulire yalinga akimanyiiko olyawo waliwo ebitagatta
Felix Kulaije wati we yakiddamu omuntu byokwerinda si byakatemba mwami Yiga bino ebintu biri serious kuba mbamu n'okufa. Namba 2 abaddewo beerabiddeko n'agaawe bw'omukyala yabadde agitadde mu food flask yeetoleddwa emisumaali gya inchi 6. Teebereza omusumaali gwa inchi 6 bwegubuuka ne gukuba ku mutwe ki ekidiira. So abaleeta ebyobufuzi mu byokwerinda ekitwala ng'abaana abakuse abazanyira mu lujja. Omukutte security tetufuddeeyo tujja kusigana tetwebaka bw'osuubira abalondodde oyo beebase tujja kuba tetwebaka mubeere n'ebbeeto okugula byamwagala. Okay? Kuba nsaba nkubuuze guno gwe gusoose mwami Yiga nziramu ekyali ku Parliament Avenue nayo yali politics ne ku police ku CPS. N'olwekyo nga bwe ngambye mukutte security mubeeyo ye mwagala tetujja kuterebuka. Afande Felix. Now that PFF NRM Munnamawulire yamubuuza ekibuuzo. Felix Kulaije n'engeri gy'owulidde yakiddamu yalinga alaze obusungu. Yamubuuza munaakakasa mutya bannayuganda nti zino assistant era n'amuleetera n'ez'ekizampo ez'emabega ti ku Parliament Avenue n'ebirala mujjukira ebitundu byonna ngenda bikuwa list yonna njirina bomu ezizze zitulika ate ngenda kukusomera ekiwandiiko. Ekiwandiiko kino kyafuluma nga kikakasa kyegimu ku misango egivunaanibwa omukulu ono amanyiddwa nga Major General James Birungi. Kyamazima omu ku baali ng'emabega w'okutega bomu zino ezatta bannayuganda kyokka nga abakulu bano mu kwogera kwabwe bo bakulaga nti bano ba ADF. Kakati nga tuvudde ku kwoli omukulu nkulaze Felix Kulaije nga naye annyonnyola byannyonnyola kati njagala kuwuliza ebigambo byona atera okwogerera amagye Felix Kulaije waatali bamuyita Kano Chris Magezi era naye bayokko lumu ng'ensonga zino alaga ba ADF n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ssenyonya agamba tugudde mu lukwe nti waliwo ebikolobero ebiteekebwa okubeera nga bigenda kukolebwa kibuga Kampala oba bitundu bya Uganda ebyenjawulo babisibe ku kibiina kya NUP. This morning at around 8:30 our counter-terrorism units intercepted a suicide bomber who was riding on a motorcycle. We intercepted her 600 meters from the Munyonyo Basilica, and that was the ultimate target. If she had managed to infiltrate through, I think we would be talking about a different story now. But we engaged them, and ultimately her explosive she was wearing or carrying in the backpack went off, and the rider also died. The suicide bomber is and by the way, all these preliminary findings and strongly so point to ADF operatives. This lady, the suicide bomber, has been in our custody before in 2023. I think it was October, and we interrogated her because she had links to ADF. She was known as Aisha Katushabe, also known as Biarohanga Sumaya, also known as Kabonesa, in her 20s. Intelligence findings show that her husband called Muzaffar was killed by our counterterrorism forces in 2021. He was among the group who wanted to bomb the funeral and mourners of the late Deputy Inspector General of Police, Paulo Kechi. That time we arrested some suspects and some were killed. We also know that she was a daughter to Abdu Shakur,
Abdul Shakur is the suicide bomber who blew himself at the Central Police Station in Kampala in 2021. The other incident was, I think, along Parliamentary Avenue. So these are strong links to ADF, which we knew about. And in relation to today's event, intelligence was aware that the ADF was planning to attack worshippers and pilgrims on this day. In fact, 2 days ago, we arrested a suspect who is in custody right now, and he gave us very useful information. We found him with laptops and several rounds of ammunition, and the interrogations are still taking place. So we had strong links, and our people on the ground today, we are very vigilant and aware, and we congratulate all the security forces today who are in the field, the UPDF, the Uganda Police Force, and the intelligence services, for preventing a catastrophe. We could have been talking about many people dead and injured today, and the entire city would have been in a panic and confusion. Oyabadde Kano Chris Magezi. Bomu eyatulika mujjukira emunyonyo mubijjukira bulungi nnyo mu abazze bagoberera era twagikuwa story eyo kakati abakulu ne bategeeza kyamazima abo baali ba ADF era aba ADF abo era ne bannyonnyola n'omukyalo oyo connection gye yalina kuba ADF n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati wayita akabanga katono nnyo, njagala nsooke nkulaga date si wano otegeere bulungi nnyo. Wulira ku lunaku olw'abajulizi Matazidde zaalinga ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa mukaaga omwaka oguwedde 2025 mu kifo ekimanyiddwa nga Munyonyo Basirika nga bw'owulidde Kano Chris Magezi bwe yali annyonnyola. Ekifaananyi ekyo akatambi sijja kusobola kukakulaga olw'ebyokwerinda by'omukutu guno. Katambi kayinza okutuleetera ebizibu, kaalimu okutulika kungi nnyo. Kakati byaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka gwa 2025 ku lunaku lw'abajulizi. Kakati ku Basirika oba ku kifo ky'abajulizi ekisangibwa e Munyonyo okumpi nakyo bomu eyo oyatulikira era piki eyo gy'olaba abaaliko bombi baafa. Waayita emyezi mibale omukulu amanyiddwa nga Major General James Birungi yakwatibwa, kyokka nga baatugamba zino bomu zaali zaategekebwa ba ADF. Aba ADF bomu ze baategeka ebyama ne bitandika okuba nga bivaayo mpola mpola, ng'ebyama ebyo ate biraga nti baali bamu bakulu mu magye, bamu ku bakulu mu magye, era nga bamu abo aboogerwako baba ayogerwako ye mukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Major General James Birungi kwatibwa, era nga ne weetwogerera wenkoledde akatambi kano ng'akyali mabega wa Mitayimbwa. Kyokka ng'akyali mabega wa Mitayimbwa, kusinziira ku Leader of Opposition Honorable Joel Ssennyonyi akugamba kitugudde mu lukwe nti waliwo ebikolobero ebiteekebwateekebwa abakulu mu gavumenti okubeera nga babikola mu ggwanga erya Uganda, mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebirala, babeere nga babisiba bakulembeze b'ekibiina kya NUP. Oba oliawo basiige ekifaananyi ti kino kibiina ky'abatujju, naye teweerabira nti ate bumamu ku bakulembeze b'ekibiina kino bangi bali mabega wa Mitayimbwa, era nga mu abo abangi kuliko ne gwe baasibyeko omusango gw'obutujju. Oyo nno nga ye Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi baakugambye nti oyo omusango gumuvunaanibwa gwa butujju. Era jjukira n'ennaku z'omwezi nga 15 January abasajja b'ebyokwerinda baakola ekikwekweto mu makaage agasangibwa Butambala, era awo waliwo abaafiirawo. Era ekifaananyi ekitambula nti Honorable Muwanga Kivumbi mbu abo baali batujju, era mbu bagambibwa okuba kyabamu baali balina n'ebijambiya, okusinziira ku information gye tuzze tukuwa. Kakati okusinziira ku Leader of Opposition wanaakugambye waliwo olukwe oluteekebwateekebwa okubeera nga waliwo ebikolobero ebigenda okukolebwa mu kibuga Kampala n'ebitundu bya Uganda ebirala, ng'era ebikolobero bino bagala kubiteeka ku kibiina kya NUP n'abakulembeze baakyo. Oliawo kaweefube nga waakwagala kusiiga kifaananyi bano batujju oba kino ekibiina ky'abatujju. Kyokka nze ne nkuzzaako emabega nga bw'ogenda okuwulira mu kiwandiiko ennaku z'omwezi nga 3 bomu nga yaakamala okutulika. Waayita akaseera katono nnyo omukulu oyo gw'olaba Major General James Birungi bw'atyo n'akwatibwa, era gwampuliriza ng'oli ku mukutu gwaffe gwa Red Zone TV n'emikutu emingi ennyo kwe tusinzira okuba nga tuwulikika oba kwe tusinzira okuba nga tukutuusaako ensonga. Njagala kino okijjukire bulungi nnyo. Twakuwa amawulire ku mukutu guno gw'abadde atugoberera, era bw'oba obadde otambula naffe nkakasanga bino obimanyi. Major General James Birungi amawulire gaakubwa nti mutuufu omusajja oyo yakwatiddwa, era mbu mu kumukwata kwe
ensonga zaali zeekuusa ku bbomu ezizze nga zitegekebwa mu kibuga Kampala, ezizze nga zifiiramu bannayuganda mu kibuga Kampala n'ebitundu bya Uganda eby'enjawulo, kyokka ng'ono omwami agambibwa okuba kyokka oliawo abadde ng'afumba bakama be asobole okubaako bajeti zaafuna, oba oliawo asobole okubaako akasente kayinza okuba ng'akuba mu gavumenti ya mukama we. Kati kuleetedde olukalala lwa zibbomu ezizze zitegekebwa mu bifo bya Uganda eby'enjawulo, era nkubuulire n'abantu bameka ababifiiriddemu, wabula nga sinagenda eyo katusooke tuyiteeyite mu kiwandiiko kino ekikakasa Meja General James Birungi yali mabega wa bbomu zino ezaategekebwanga ne bagamba nti ba ADF. Mukadde kano nga sonyonya akugamba waliwo ebikolobera ebiteekebwateekebwa okuba nga bikolebwa babisibe ku kibiina kya NUP, osobola okugatta era ndowooza osobola okukitegeera. Ennaku z'omwezi nga lumu mwezi gwa 9/2025 ekiwandiiko kyafulumira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga The Observer, era njagala tukiyitemu ffenna tegere bulungi akazannyo kano kandibanga kazannyo oba bino byandibanga bya ddala. Wano ku mukutu guno byonna njagala mbikuwe. Wuliriza. Mu kiwandiiko bagamba fake Kampala bombs land ex-CMI boss Major General James Birungi in trouble. Nti bomu eziri fake ezatulikanga mu kibuga Kampala, fake Kampala bombs kyazuulwa olwo nti bomu zino zaali fake era mbu zaasuula eyaliko omukulembeze w'ekibinja ekimanyiddwa nga CMI amanyiddwa nga General James Birungi zaali zimaze okuba nga zimusuula mu buzibu. Wuliriza bulungi nnyo ekiwandiiko kino, njagala tukitambulemu mpola mpola, njagala otegeere bulungi nnyo nti omukulu ono yali mu lukwe, era olukwe lwe yalimu lwandibanga lwamuleetera ebizibu newankubadde ng'ate mu kusooka ab'ebyokwerinda wabawulira era obawulidde mu bigambo byabwe ng'ebigambo babisiba oba ensonga ezo baazisibanga kuba ADF. Kati aba ADF we twogerera simanyi oba bano baba bejjeeredde wano kiba kitya, naye katugende maaso n'ekiwandiiko. A storm is sweeping through the Defense Intelligence and Security in bracket DIS, formerly known as the Chief of Military Intelligence CMI, as a probe team instituted by Chief of Defense Forces CDF General Muhoozi Kainerugaba widens its net. Nti omuyaga gwali gutandise okwera mu bitongole by'okwerinda naddala bitongole ebikessi Defense Intelligence n'ebitongole ebirala byonna, era nga kigambibwa okuba nti eyaliko omuduumizi oba eyaliko aduumira ekibinja ekya CMI oba Chief of Military Intelligence yamaze okuba nga agwa mu buzibu oluvannyuma lw'ebiragiro ebyali bikoleddwa oba ebyali biweereddwa CDF Chief of Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba, nti waliwo order eyafuluma okunoonyereza ne kukolebwa, era mu kunoonyereza okwo omukulu amanyiddwa nga James Birungi eyaliko omukulembeze wa CMI ne baba nga kwegamba ekitimba y'omu ku bekyali kirobye. At least 13 suspects, soldiers and civilians, are now under arrest over the alleged orchestration of fake terror bomb attacks. Among those detained is Major General James Birungi, former CMI boss, who was dramatically arrested on Friday and is currently being held at Machinde Military Police Barracks. Uliriza nti wakiri abantu 13 ba suspects oba bali bateeberezebwa okubaako ne kye bamanyi, nga muno mulimu abasirikale, mwalimu ne ba civilians abantu ba bulijjo nga baali bamaze okuba nga bakwatibwa obudde obwo, era nga bakwatibwa ku bigambibwa okuba nti ensonga za fake terror bomb attack, obulumbaganyo bwakolebwanga obwa bomb bwafiirangamu bannayuganda, era nga bagamba nti mu bano mwe mwali ne Major General James Birungi eyaliko omukulembeze w'ekibinja ekya CMI Chieftains of Military Intelligence. Ono nga yakwatibwa ku lunaku lwali lwakutaano lwali luyiseewo. Ekiwandiiko kino kyafuluma Desemba nga lumu, kakati bali ennaku ezaali awo ojja kukitegeera bulungi nnyo. Era mukadde ako baali bamukuumira ku barracks y'e Makindye omukulu James Birungi, James Birungi nonno munnamagye, nga kizuuse olwo ng'ensi etegedde ti yabadde emabega owa bbomu zino eziri fake nga bwe bagambye ezibadde nga zitegekebwa, then bwe zimala okutta abantu ne bakugamba ne bazisiba kuba ADF, awo ebikwekweto ne biyita ebyokumukumu. His arrest comes after weeks of silent investigations into what sources describe as concocted terror incidents that shock the country in recent years. Nti okukwatibwa kwa James Birungi jeno kwagenda okubaawo nga wayiseewo kumpi nga weeks nga ziizo, abasajja bakola kye bayita silent investigations, oba nga bakola okunoonyereza okwali okwekyama ate era okwali okwakasirise, nga bakola okunoonyereza
ku kye baatuuma concocted terror incidents, obutujju, obutugumbuzi, obutemu, bomu ezaategekebwa n'ebikwekweto ebirala ebyakolebwa ebyafiiramu bannayuganda abaali bawerera ddala. Baakola silent investigations, baakola okunoonyereza okwekyama ate nga kwakasirise. Then oluvannyuma byagenda okuzuula oluvannyuma lw'okunoonyereza okwo byakwata abamu ku bantu nga bwe nkugambye omwali ba civilian n'abamu ku b'ebyokwerinda, nga ne mu b'ebyokwerinda mwalimu n'abali ku ddaala erya General James Birungi. Wuliriza. The probe began with the detention of Colonel Peter Ahimbisibwe, then Director of Counter-Terrorism at the CMI, and Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga, who headed special operations. By the time Birungi was picked up, 10 more suspects had already been rounded up, 8 soldiers and 2 civilians. Ulira bulungi nnyo. Bagamba nti bino ebikwekweto bigenda okutandika. Byatandika ne Colonel Peter Ahimbisibwe. Wanono njagala tutegeerewo. Colonel Peter Ahimbisibwe ye yali director wa counter terrorism. Era nga ekitongole kino oba department eno eri mu kiwayi ekya CMI, Chieftains of Military Intelligence, kyokka nga ate ekyo kyekyali kikulemberwa James Birungi. Tabanga omusajja Peter Ahimbisibwe bwe baamukwata yawaayo munne. Banga bakugambye baatandika ne Colonel Peter Ahimbisibwe ali director wa counter terrorism ate nga ali wansi wa CMI. Ne bakwata Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga. Ono yali aheading oba yali akulira kibaita special operations, naye nga bonna bagambibwa okuba baali wansi wa CMI, Chieftains of Military Intelligence. Kyokka yali boss wa CMI ye General James Birungi. Bano babiri baali bamaze okukwatibwa. Babanga abasajja be baamuwaayo ebyamolo nga bitandika nti mukadde General James Birungi we baamukwatira gwampuliriza suspects abalala 10 baali bamaze okubanga basalibwako era nga baali bamaze okubanga bakwatibwa. Mu abo ba suspects 10 waliko bannamaje 8 n'abantu ba bulijjo ba civilians baaliko 2. Kati ndowooza owulira ensonga bwe yawanvuwa. Kyokka nga bannayuganda mu kibuga Kampala n'ebitundu ebirala bo baali already bamaze okufiirwa obulamu nti bomu zaali zitegekeddwa ba ADF. Wulira. Abagamba nti among them are 3 soldiers linked to the June 3rd Matters Day bomb scare near Munyonyo Catholic Shrine, where a woman, allegedly suicide bomber, was killed. Weeks later, another supposed female bomber was gunned down in Karerwe Market. Her explosive device detonated by operatives. Ebigambo by'owulidde wano nno njagala tugendewo mpola. Ebigambo by'owulidde Kano Chris Magezi bye yayogera batambike nkuwadde nti mu bano abaakwatibwa kwaliko abasirikale 3. Mu bano abaakwatibwa basirikale 3 ensanga yaabwe yali eri linked ku bomu eyatulika Munyonyo Catholic Shrine eri gye nkugambe Chris Magezi gy'owulidde ayogerako ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga ku lunaku lw'abajulizi nti abasirikale 3 baali connected kweyo bomu eyatulika Munyonyo ekigwa ky'Abakatuliki ku lunaku lw'okulamaga nti era ku olwo omukazi yafiirawo bomu eyatulika ke katambike nkugambe nti sijja kakulaga era ne wabaawo n'omulala eyattibwa mu bitundu by'e Kaleerwe mu biseera byebimu nti explosive device ye baagidonating ab'ebyokwerinda baagidetonatinga bwetyo n'etulika. Kakati nti abasirikale 3 baakwatibwa ba mu kikwekweto kino ekyokukwata abasirikale 3 abaakwatibwa mbo baali balina kye bamanyi kwezo bomu nga bw'oziwulidde nga kiraga nti abali mu byokwerinda be babadde nga bategeka ebintu bino ne bajja ne basiiga ekifaananyi nti ba ADF oba olyawo be babadde babitegeka. Kakati gwampuliriza era gwe Munnayuganda yeetaaga okumanya wano wenjagala osimba essira tukyali mu kiwandiiko nakutwala ku bomu zitegekebwa. Both Ahimbisibwe and Byaruhanga are said to have implicated their former boss, suggesting that he not only sanctioned the suspicious operations but also directed junior officers to link the so-called bomb threat to the Allied Democratic Forces ADF. Uliriza eno story egatta ate ekonekitinga. Bali benkugambye abaakwatibwa ne nkugamba nti babanga baawaayo mukama waabwe ekituufu kiri nti be baamuwaayo. Ahimbisibwe ne Byaruhanga baategeeza abaali babakutte ekyamazima mukama waffe General James Birungi yabadde atutuma mu bino era mwabadde takola bukozi bomu zino babadde tatutuma butumi
tukole obutujju buno ekyamazima abadde alinako ne ba junior officers abasirikale oba abajjaso baba nnamajja bali ku madaala aga wansiiwe abadde abalagira nti bwe muba mwogera ezo ensonga muziteeke kuba ADF omukulu General James Birungi nga bwati bwagenda okukola emirimu bwagenda maaso n'okukola emirimu gye. The probe gained momentum after Birungi was reassigned earlier this year to the Mountain Division in Fort Portal, ostensibly to oversee Operation Shujja against ADF in the Democratic Republic of Congo. Uliriza General James Birungi ayogerwako nti bino ebya bomu byakyaka nnyo era byeyongera nnyo naddala nga bamaze okumusayininga oba nga bamaze okumudeployinga ddala omwaka oguwedde bwe gwali gutandika mu kitundu kye bayita Mountain Division mu bitundu bya Fort Portal, nti era ekyamutwaza eyo kubeera nga yagenda okulondoola okuoverseeing Operation Shujja eyali ey'okuyigga abayekera ba ADF mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Kakati ndowooza bwe yatuuka eyo n'amanya kati eno diiru ekutuka nsobola okuyitira wano ne mbaako diiru zenkutula. His posting, however, appears to have been a tactical move by CDF General Muhoozi Kainerugaba to clear the ground for investigations. It was intelligence officers in the Mountain Division, then under Major General Richard Otto, who reportedly blew the whistle, reviewing border surveillance measures. Otto team found no traces of ADF banange wuliriza weyetaaga okumanya bomu zino abasajja be baziteganga bagamba nti n'okumusindika eyo mu Mountain Division e Fort Portal nti General Muhoozi Kainerugaba n'abamu ku bakulu mu magye baali bafunye information nti omusajja ono yandibanga ayina bikolobero byakola nti era ne batandika okukola investigations. Mu kukola investigations ne bamusindika asobole okuvaawo, then investigations zitandika okugenda mu maaso. Nti era abamu ku ba intelligence officers mu kitundu gye baali bamusindise kya Mountain Division baategeeza nga bano baali wansi wa Major General Richard Otto blowing a whistle oba baafuuwa firimbi baalabula kuno kubanga kulabula. Baategeeza nti reviewing border surveillance measures bagenda okwetegereza ng'ekyamazima aba ADF babawayiriza buwayiriza teriyo ba ADF baali bayina nteekateeka yonna mu Uganda akaddaako ebbomu zonna ezaali zitegekebwa kulu yandibanga ali azimanyiiko ebigambo yandibanga ali abimanyiiko. They questioned how CMI in Kampala had obtained the intelligence that led to the killing of the two women labeled as suicide bombers. This revelation reportedly set off alarm bells at Mbuya, prompting Muhoozi to demand answers. Ebimu ku bibuuzo ebyabuuzibwanga beebuuza oba baali mu kunoonyereza baatuuka ekiseera ne beebuuza. CMI, Chieftains of Military Intelligence mu kibuga Kampala, yafuna etya information nti ddala bomu egenda kutegebwa Munyonyo ne ku Kaleerwe era basobole okuttiramu abakazi bali ababiri. Era wano mbu Muhoozi n'atandika okudimandinga answer mbu nga yeetaaga okumanya ddala bino byagatta bitya. Bomu yategebwa Munyonyo ne bomu yategebwa Kaleerwe bino byatambula bitya. Nze nkusomera kiwandiiko. Era mbu oluvannyuma lw'okubaako kye bazuula oba ne batandika okwekengera nti naye bino nga tebigatta, nono ne batandika okutegeera omukulu General James Birungi yandibanga alina kyamanyi. The findings ebyazuulwa combined with the fresh intelligence irregularities unearthed by Major General Otto after assuming command at CMI put Birungi and his close deputies on the chopping block to keep him away from sensitive operations. While the probe continued, Birungi was quietly named Uganda's defense attaché to Burundi, a move sources now say was for public relations. Liriza jukira omukulu oyo Major General James Birungi bamusindikako mu ggwanga lya Burundi nga ambassador. Kati kyajja kitya kigambibwa nti okusinziira ku byazuulibwa oluvannyuma lwa Major General Otto okubeera nga yali akutte entebe baali bamuwadde ekifo kya James Birungi bwe baali bamugje ku CMI, Chieftains of Military Intelligence. Kati nti oluvannyuma lw'okuappointinga bo okudeployinga Major Otto kaali kabaate akaali kagudde mu nkambi y'omukulu amanyiddwa nga General James Birungi, kubanga ono Otto yatuuka n'alaba ebituli byonna ebyali mu investigations ezo oba ebyali mu bikwekweto ebyo ng'ekyamazima tebigatta. Era wano we wava
Meja General James Birungi okumusindikako e Burundi abeereko eyo ndowooza kisobozese abakulu ogenda maaso n'okukola okunoonyereza tewali muntu yenna ayinza kutampalinga na bujulizi oba oliawo bwe bandibadde bafuna. Kakati wuliriza bulungi nnyo, tukyagenda maaso. Bagiyita Red Zone TV. On Thursday evening he was summoned to CMI headquarters in Mbuya. By Friday midday he had been disarmed, interrogated for over 7 hours and later driven to Makindye barracks under tight security. Major General Felix Kulaije, UPDF spokesperson, confirmed Birungi's detention but declined divulge details. Nti ku lunaku olwali olwokuna amawulire gafuluma General James Birungi baamuyita baamusamoninga ku kitebe kya CMI ekisangibwa Mbuya, bamubuuza akana n'akataano. Omusajja agenda okulaba amaze essaawa nga 7 ng'ali ku kyokya, bamubuuza akana n'akataano ebyokuddamu olwoba olyawe bimutabirina. Amuggyako buli kye yali ayina, bamuvuga bamutwala ku barracks y'e Makindye wakati mu byokwerinda okubanga byali ggulugulu. Jjukira ono Major General oba General aba ayina abamukkiririzaamu, era kigambibwa nti n'abamu ku badeputy be yakolanga nabo bangi baatwalibwa. Ebigambo ebyo byakakasibwa General Felix Kulaije, omwogezi w'amagye ag'eggwanga erya Uganda. These include abandoned devices discovered at Pastor Robert Kayanja's church, bombs left in Natete, and the other scattered threats across Kampala. Uliriza bannange Uganda tulina obuzibu. Temubimu ku byazuulwa mwalimu ezimu ku bomu ebaazuulwa mbu nga baazitereka wa Pastor Kayanja, chachi ya Pastor Kayanja, Robert Kayanja, oyo baali baaterekayo zi bomu. Waliwo bomu ezaali zaalekebwa e Natete. Twaliwo scattered threats ezaali across Kampala okutiisatiisa wali okwenjawulo. At least 3 terror cells allegedly linked to CMI operatives are now under scrutiny, raising fresh questions about whether some of Uganda's most publicized terror scare were staged. Kikakati ebintu bingi nnyo n'ebikwekwete ebimu ku ebyo byakolebwa ebizze biraga era ebiri mugenda maaso n'okubanga biraga obanga birumika nti ensonga zino ziyinza okuba zaali nteeketeeke, ate nga bwe nkugambye nti era zaali nteeketeeke. Kakati omukulu oyo amanyiddwa nga General James Birungi agambibwa okuba nti ye yateganga oba ye yagulanga oba ye yafacilitatinga oba ye yali emabega wa bomu ezaategekebwa. Bomu ezo zaategekebwanga bannayuganda bangi baafanga. Bomu ezo bwe zaategekebwanga abantu bangi baafunanga ebisago, abamu baafuukanga n'abalema. Bomu ezo bwe zaategekebwanga ebintu bingi ebyabangawo, eggwanga lyabeeranga ku bunkenke, zi budget ne zifuuka zi budget, abakulu ne basaba obuwumbi n'obuwumbi ne basobola okulumba eggwanga erya Congo mbo bayigga abayekera ba ADF. Budget zaafulumanga, sente zaafulumanga ne basobola okukola ebikwekweto okulaba nga bakebera okujjawo n'okutegulula zi bomu. Ebikwekweto byakolebwanga ebyokumukumu, abantu ne bakwatibwa abagambibwa okuba nti ba suspects. Ebikwekweto byakolebwanga nga n'amannya agasinga obungi agaasinganga okuwulirwa gaalinga amannya g'abasiraamu. Ng'era bino byonna biragira ddala nti ekyamazima bomu mu kibuga Kampala zisusse era abantu bafa mu bitundu nga Munyonyo n'ebitundu ebyenjawulo. Wabula oluvannyuma mukulu oyo Major General James Birungi ekyamazima ng'agambibwa okuba nti alina kyamanyi ku bomu ezo ezaategekebwanga oba ezaategebwanga ezattanga abantu. Ekisinga okwewunyisa, bamu ku boogezi b'ebitongole ebyokwerinda baavangayo ne balumiriza era ne bakkaatiriza nga kwe kuli Kituuma Lusoke wa poliisi, kuli Felix Kulaije ow'amagye, kuli Chris Magezi era ow'amagye, baavangayo ne bakakasa ensi nti ekyamazima bomu zibadde zitegekeddwa ba ADF era aba ADF tugenda kubafufuggaza. Kati ebigambo bigenda okuvaayo. Omukulu General James Birungi alina kyamanyi. We twogerera okusinziira ku leader of opposition, Honorable Joel Ssenyonyi akugamba nti ye ku ddaala kwalira leader of opposition ate nga ye mwogezi w'ekibiina kya NUP ate nga mubaka mu parliament akiikirira abantu ba Nakawa West. Avuddeyo n'agamba, we have learned that the state is planning to carry out some disastrous activities, all of which will then be blamed on NUP. Ulaze wali nenkulaga nti ebikwekweto ebyo byonna bomu ezibize zitulika baaziteekanga kuba ADF era ebikwekweto ne bikolebwa. Kati ku mulundi guno Ssenyonyi akugamba tugudde mu lukwe nti abakulu bapulaninga oba state epulaninga okubaako ebikolobero bye bagenda okukola byonna babiteeke oba babinenyeze ekibiina ekya National Unity Platform. Previously, we have seen the fake bombs
and machete killings nti gye buvuddeko tulabye emirundi mingi nnyo bomu eziri fake ne bomu eziri fake n'amajambiya abantu abadde bafa ebijambiya eweerabira gyebimu ku bintu bino baabisibako oba emisango gino gyateekebwako wamu ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP mujjukira omugenzi Honorable Segirinya Muhammad bwe baasibibwa wamu ne Alan Sewanyana ensonga zaali za bijambiya era gwe musango gumu kweje gyasinga okutambula paka byaddirira we byaddirira kakati Ssenyonyi agamba waliwo ebikolobero ebiteekebwa bibeere nga bisibibwa ku bakulembeze b'ekibiina kya NUP era agamba gye buvuddeko tulabye fake bombs ezibaddewo ne machete killings amajambiya agabadde gatta abantu. It is sad how people get killed in such mess simply because someone is trying to make a ridiculous point. God help our nation. Nti ekisinga okunyiiza okubeera nti abantu babulijjo bangi tubalaba bafiira mu bintu bino jasobola okuba nti omuntu omu ayagala okubeerako point yayagala okubeera nga gusa kakati emirundi mingi nnyo nga bwe nkugambye bomu ezize zitegekebwa oba ezize zitegebwa eziviiriddeko abantu okufiirwa obulamu eziviiriddeko ssente y'eggwanga okubeera ng'esaasaanyizibwa kubanga babadde budget ziyita oluvannyuma lw'ebikokweto bino ne bakugamba tugenda Congo kubeera nga tuyiga ba ADF babeere nga basasulira bino kakati nkuleetedde ezimu ku bomu ezize zitegekebwa oba ezize zitegebwa mu kibuga Kampala ozitegeere bulungi nnyo nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tutambula ngenda kuzzaayo mabega otegeere bulungi bomu zino zaatandikirawa kyekiwandiiko ekyo ky'olaba okuviira ddala mu 1997 zino bomu zibadde zitegebwa era simanyi oba Meja General James birungi era kuva eyo ng'alina kyamanyiiko ku bino oba oliawo nga bino abitandise mu biseera bye oba oliawo nga bino byo byaliyo ensonga awo nange njagala nkuwe bubi bino bye nkuleetedde owulirize bulungi nnyo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omunaana 1997 nateete abantu babiri baafuna obulabe era nga kwaliko n'omuwala eyafuna obulabe waliwo ne kye bayita Naakulabye blast waliwo bomu eyakuba Nateete endala neekuba Naakulabye ebyo byaliwo mu mwaka gwe gumu wayita ennaku 10 Kawempe omukyala nattibwa mu bombu blast bomu yatulika ne wabaawo omukyala eyafa Nateete mu mwezi ogw'omwenda nga 1997 ku Kawempe waliwo kye bayita Kawempe blast omwana yafa mu bomu eyatulika ennaku z'omwezi nga 30 omwezi ogw'e10 1997 bomu 2 zaatulika Kafumbe Mukasa ne Mukasa Kafumbe Mukasa bomu zaatulika 2 babiri baalumizibwa mu bomu eyatulika Kafumbe Mukasa kati ng'ennaku z'omwezi lumu January 1998 era kigambibwa okuba nti abantu 5 baafa ekikuba mutwe mu bitundu by'ekibuli kyokka jjukira ate tuwuliddeko era kikuba mutwe zino bomu ezaakatulika yenkugambye nga lumu ogw'okuna 1998 omukazi yafa bwe yattibwa ku Speak Hotel waliyo blast oba bomu yatulika Uganda House era abantu 10 baavaawo n'ebisago nga 8 ogw'omunaana 1998 eyali omu ku bantu abaali balaba omupiira gwa World Cup ku bbala gye baali bayita Isabella Pub bitundu by'e Makindye yattibwa okutulika okwaliwo olunaku olwo ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'okubiri 1999 abantu 4 battibwa mu bitundu by'e Kabalagala era kwali kutulika okugambibwa okuba nti kwali kwa bomu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'okuna 1999 abantu 3 baafa okubaluka okwali mu kisaawe ky'e Nakivubo era nga nakwo kwali kugambibwa okubeera nti kwa bomu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa January 21 bomu 3 zaatulika era ogwali gwa mwaka gwa 21 mu kibuga Kampala era abantu 6 baavaawo n'ebisago ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'okusatu 21 abantu 2 baafa oluvannyuma lw'okutulika okwali ku Kampala Road Mitala Maria Masaka Road ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa kusatu mwaka gwa 2021 abaali abatambuze ba pedestrians battibwa okutulika okwali ku Kafumbe Mukasa Road era mu kibuga Kampala era okutulika okwo nga kwali kuteeberezebwa okubeera okwa bomu
ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2021 nga bagamba nti police detonate bomb at St. Bali ku Dembe Owino Market. Katale ko Owino, police yategulula bomb. Naku z'omwezi nga 29 mwaka gwa 2021. Kati no wulira. Ng'ennaku z'omwezi 5 mwezi gw'omukaaga 21 abantu 15 baalumizibwa okutulika okwali mu taxi 2 Maganjo ne mu taxi park. Abantu baalumizibwa 15 wali mwaka gwa 21. Kati nga 8 ogw'omusanvu 21 bomu 3 zaatulikira mu kibuga ky'Ejjinja era abantu 6 baavaawo n'ebisago eby'amaanyi. Kati wano tusembedde abasinga obungi bye mujjukira. Ng'ennaku z'omwezi 11 mwezi gw'omusanvu 2010 waliwo okutulika kwa bomu ku kitundu kye bayita Ethiopian Village mu bitundu by'e Kabalagala Kyaddondo Rugby Grounds. Abantu 76 baafa n'abalala nga 50 baavaawo n'ebiwundu. Mujjukira bulungi nnyo mbaseera bidenono yeyalaka yali World Cup. Ethiopian Village Kabalagala ne Kyaddondo Rugby Grounds mu bifo bibiri bomu zaatulika. Abantu ne bafa 76 50 ne bavaawo n'ebisago. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'e10 omwaka gwa 2021 atwakava mu kalulu bomu yatulika mu bitundu by'e Komamboga era yetta omwana amanyiddwa nga Emily Nyinaneza eyali ow'emyaka 20 e Komamboga 2021 ogw'e10 nga 24 bomu yatulika. Ebyo nabyo wabitegeera. Era mu 2021 nga wakayita akaseera katono mwezi nga gumu wali tegunnawera nga 16 ogw'e11 2021 bomu zaakuba emirundi 2 Parliamentary Avenue ne ku CPS era abantu 3 ba civilians baafa mbone ba suicide bombers abali bazetulisizzaako baali 3 nabo baafa. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gw'omukaaga 2025 waliwo era okubaluka kwa bomu e Munyonyo okwatta abantu 2 omuwala eyali agikutte embu sinzira katambi k'owulidde n'owa boda eyali amuvuga kyekifaananyi ekyo era ye ekyali recent. Kakati mukadde kano Ssenyonyi akugamba mu statement ye tugudde mu lukwe ng'abakulu bateekateeka okubaako ebikolobero bye bakola babisibe ku kibiina ekya National Unity Platform. Kyokka tejjukira wali nkugambye byonna ezo bomu nzize nzikusomera era zonna nga bakulu batugamba babadde nga ba ADF era ng'ebikwekweto bikolebwa okugenda okuyiga aba ADF. Kyokka amawulire gagenda okufuluma nga Major General James Birungi nga y'omu ku babadde balina kye bamanyi bomu ezo zibadde zitegekebwa era zibadde zifiiramu abantu. Kati gwampuliriza ebigambo bya Joel Ssenyonyi mu bigambo bye mwennyini ayogereddemu ku nsonga za fake bombs n'ebijambiya. Roza ebintu bino bigenda kubeera nga bikomawa. Webali kubanga okyagoberera byonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwatambula naffe ku mukutu guno naba kubanga osubscribe nga kikole okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade ka notification ne tuba nga tutambula ffenna. Kati njagala kubanga neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tubaleetedde era wano we njagala okusinziira mpiteeyiteko mu bubaka buno nga neebaza abajja mu comment section ne muteekayo message zammwe waakiri nsome busome ku mannya n'obubaka obutonotono nga sinnaba kubanga nva wano nga bwe nakugambye nti ku nkomerero ya updates tujja ne tuyitaayita mu bubaka bwammwe ne tuba nga tetubategeeza. Kakati wulira mukkiriza Sanyu webali kubanga kwoli webali kubanga ogoberera Brown Davisco nawe bali kubanga kwoli obubaka bwatuuse. Ono bamise Kure Joshua nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Senga Butambala nga bulijjo webali kubanga nawe ogoberera obubaka bwatuuse. Ono bamwise David erinnya liririmu webali kubanga kwoli. Nakamyuka nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Ono bamwise Ronald Chiwuwa nawe bali kubanga kwoli message yatuuse agamba tukoya akamanyiro ne jogo. Ono bamwise Baliddawa Ivan we bali kubanga nawe kwoli agamba we bali kuweereza munange gwasinga agoberera omukutu guno. Ono bamwise Julius Oguma n'agamba it would be better singa nkozesa oluzungu tujja kugezaako naye ng'ensonga etuuse. Bulange Eddie we bali kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo.
Mafaabi Jonathan nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Message Julie Zulfa n'agamba nti mwe bali kubanga muweereza nawe bali kubanga obeerako. Bano bamuyise Mathias nawe bali kubanga kwoli. Dubai DB message yatuuse bali kubanga kwoli. Bamuyise Salomon Innocent nawe bali kubanga kwoli. Ndiboogeza Lydia nga bulijjo we bali kubanga ogoberera. Nakanja Korobina gamba tukaabye ekimala nawe bali kubanga kwoli. Gramo Starking we bali kubanga kwoli. We bali kubanga ogoberera. Bamuyise Namba Zira Hadija nawe bali kubanga kwoli message yatuuse bulungi nnyo. Bano bamuyise Nango Bisheira message yatuuse bali kubanga kwoli. Robert Byabashayija we bali kubanga nawe ogoberera. Sylvia Nabagesera we bali kubanga kwoli. Ono nangamba nawe tuweeko ne mu luzungu nja kugezaako message yetuuse. Ariko John nawe bali kubanga kwoli. Onani Mariam we bali kubanga nawe ogoberera. Nalongo Bintabudu bali kubanga nayo kwoli. Ndiboogeza Lydia nga bulijjo n'abalala mwenna. Hajati Shifa Musoke Henry Musiitwa Muhammadi Bale Benadi Tusiime Shakira Naturi Live nayo bali kubanga kwoli message etuuse bulungi nnyo ku mukutu ogwa Red Zone TV. Kakati gwatanaba kubanga oteekayo bubaka bwo buteekeyo kuba ku nkomerero ya update zino tujja ne tubanga tuyita mu bubaka obwo ate ensonga ne zibanga zitambulira ddala bulungi nnyo. Mbadde nkuleetedde message eya leader of opposition Honorable Joel Ssennyonyi bw'avuddeyo n'ategeeza nti bagudde mu lukwe nti waliwo ebikolobero ebyagala ogenda maaso n'okubanga bikolebwa olwo babisibe kuba ekibiina ekya National Unity Platform. Naye teweerabira wali nkugambye nti waliwo betumanyi bangi waliwo abakulembeze b'ekibiina kya NUP nga tetumanyi gye bali. Kyokka ate nga kwabo kuliko Muhammad Mwanga Kivumbi oyo yamanyikiddwa gyali wabula ng'omusango gwe bamutaddeko musango gwa butujju. Kati Ssennyonyi bw'avaayo ne statement bweti n'akugamba nti tugudde mu lukwe olw'okubaako abantu olw'okubaako ebikolwa bye bagenda okukola mbu babiteeke ku kibiina kya NUP. Owakana nnyo, okkiriza nnyo, obuusabuusa nnyo, beerawo ng'okisuubira nti ebintu byonna bisoboka. Nga bwe byasobose ngeri emu oba endala. Kati genda maaso n'okuba ng'osubscribinga naba okuba ng'osubscribinga kikole tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Pozi n'ekirala mbajjukiza ku mukutu gwaffe ogumanyiddwa nga Red Zone Live we bali kubanga mugobereramu abatambula naffe. Omukutu baguyita Red Zone Live. Eno Red Zone TV eri backup channel yaffe just in case anything happens tuba tudda ku mukutu guli era ku mukutu ogwo tukuweererezaako live. Buli program yonna eri live tugikuweera ku mukutu guli ogwa Red Zone Live. Eyo backup channel yaffe yegenda okutuusangako live zonna. Ngenda gitaaginga wansi awo olaba mu kigambo ekya bbulu Red Zone Live mu kigambo ekya bbulu eyo channel yaffe eya backup. Nja kusaba ogisubscribingeko ate tubeere nga tutambula. Pozi ne mu ngeri endala neebaza abantu mwenna abatunoonyaako naddala mukadde nga kano ne muba nga mufaayo at least okumanya kiki ekigenda maaso ku nsonga ezigenda maaso n'okuba nga zitambula. Tukyaliwo okuba nga tubatuusaako amawulire buli nsonga yonna egenda kubanga ate etuukira ddala. Waliwo okubala akalulu okubadde kuddiddwamu bitundu by'e Masaka ebigenda okuvayo byonna birinde ku mukutu guno ogenda kubanga obifuna bulungi nnyo byonna nga bwe bitambudde. Toyina kyogenda kubeera ng'omiisinga naddala ggwe atambudde naffe. Naawe watanaba kuba ng'osubscribinga twegatteko okkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe n'okikwatako n'okwata kade aka notification n'obeerera ddala atamiisinga nsonga yonna ate n'okusharinga. Bw'oba tosobola kusharinga information eno nja kukusaba waakiri vidiyo giwe ekigalo. Tero okugamba nti gy'okoma okulikinga information gy'ekoma okubeera ng'etambula. Buli muntu yenna n'aba ng'atuukibwako amawulire. Kakati vidiyo giwe ekigalo ogiyambeko okubeera ng'etuuka ku muntu yenna oba oliawo gwe wandyagadde ebeere ng'etuukako. Ssebambulidde Patrick nze mbeerangawo okubeera nga nkutuusaako update ku update. Kakati wano wenjagala okuba nga nkuleka tuwuliziganye ate mu updates ezigenda okuba nga ziddako kubanga amawulire gonna tukyagenda maaso n'okuba nga tugakusakira tugakutuuseeko. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganje okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ewala ennyo yita ku WhatsApp.